Okay, amwebale nnyo kwanga mugenda maaso n'otugoberera nze wa Emmanuel nsinzira ku mukutu gwa Trust Media okubanga mpuliziganya nawe oli otya mikono gyange gye muli mwenna mbatumiddeko ne mbabuuzaako. Wendi wano nina abaana basatu abalabika nti baazaalibwa ku lunaku lumu era ng'embeera gye balimu erabika okuba nga yennyamiza ndowooza mula we tutudde tewaba ssanja nnyo katono ndi Nabweru gye nsinzidde gye nsanze famire eno. Njagala batubuulireko omukyalo n'abaana bano abasatu ajja atya okuba nga abalina era ajja atya okuba nga ali mu mbeera embi bweti ey'ennyamiza etasanyusa nnyo katono. Ono gwe ndiraye alabika ye maama waabwe. Oli otya nnyabo? Siri bulungi. Gyebaleko. Kale ssebo naawe gyebaleko. Amannya go gwani? Amannya gange mpitibwa Babirye Rosette. Babirye Rosette. Obeera mwannyina nze wa Emmanuel. Otyo? Kirungi okusisinkana. Nakati aliwa? Gyali ali wa maama. Ali wa maama? Iye. Oyina emyaka emeka? 23. Emyaka 23. Okyali muto nnyo. Iye. Bano abaana baani abasatu g'okutte? Bakawere Ebibaddewo ye nannyini bo. Ate gwe gwani? I mean sorry. Bosi bawo gwe? Wanje? Mbuuza babo? Bange. Taata we yani? Ye Kawere Ebibaddewo. Abaana bano wabazaala ddi? Nabazaala gwa mukaaga nga 27. Kitegeeza balina emyezi nga 3 ku 4. Jejo. Taata waabwe aliwa? Taata waabwe yanzitukako ne kakati simanyi gyali. Simuwulizangako nakati. Soko nnyonnyolemuko ku lugendo lwo ne taata wa bano abaana. Bano abaana abazaala ku lunaku lumu? Yesebo. Oyinza okumbuliramuko ku ssaawa ze wabazaaliramu bonna? Nabazaala ssaawa 3 ez'ekiro. Ku nnaku zombi ez'oŋŋambye? Iye. Be bani amannya gaabwe? Waliwo Kawere Ebibaddewo. Yaliwa? Y'omukulu. Gwenkute? Nedda ono. Okay, mukulu banna abasinga kyenkana ki bw'oga nti ye mukulu? Abasingako ddakiika minati. Okay. Addako aliwa? Ye Wagaba Ebibaddewo. Yaliwa ku bonna? Gw'okutte. Ate omulala? Ye Wagomba Ebibaddewo. Bonna balenzi? Yesebo. Taata abaana abaana bamusinkana luddawa? Muno mu Kafunda nali nkola nga mpeereza ku hoteri. Byatandika bitya? Era ng'ebiri mukwano kuba yansanga nga nkola nankwana ne tubeera naye we twabeera naye mu kusooka n'abeera ng'omuntu n'atwala nti buli kimu agenda kitambuza bulungi oba tujja beera bulungi. Ate essaawa yatuuka nenfuna olubuto kuba nze nagenda okumanya nga ndi lubuto nga yakimanyi nagenda omugamba nga results yazimanyi nti kituufu ndi lubuto yalwawo okuŋŋamba nti oba ndi lubuto teyaŋŋamba kati nze nagenda okimanya nga kiri too late nenzikiriza olwamugamba n'agamba woba oli lubuto tekirina buzibu. Ne tubeerawo tewayita bbanga ddene wanje. Okay, tewayita bbanga sooka omaleyawo ndyoke mbuuze. Tewayita bbanga ddene nengenda mu sikaani nagenda ogenda mu sikaani nga olubuto luwezezza emyezi 4. Nagenda otuuka mu sikaani ne bangamba olubuto lulimu abaana 3. Nagenda mu sikaani za mirundi 3 nga buli wamu bangamba kye kimu. Nembala nembivaako nenkomawo kubeera yali taliiwo nemukubira essimu nemugamba nva mu ddwaliro naye bangambye olubuto luno lulimu abaana 3. Naseka n'agamba ye kati obadde osuubira kukola ki kujjamu kukola ki nengamba nedda mbadde nyina otwala obuvunaanyizibwa okukola ki okubuulira ebivuddemu. N'agamba ye tekirina buzibu okuvanga naawe nakati siddanga mubulaba nakati. Okugenda okufunisa olubuto luno mwali mwakagalira bbanga ki? Bbanga era twali tuludde naye nga tumaze naye emyezi 2. Ogambye otya? Twali tuludde naye nga tumaze naye emyezi 2. Yakukwana emyezi 2 n'akufunisa olubuto? Yanteeka waka kuba olubuto nalufunira waka. Naye mwali mumazeyo emyezi 2 mu mukwano?
okujja okukolera mu Kafunda wavaawa? Nali mbeera Hoima. Maama wo yaani? Ye Nnaalongo Faziira. Gyali? Gyali. Wali obeera Hoima? Wali wasomako okwo? Nasomako. N'okoma mu kyakumeka? Senior 3. Nsonga ki ezaggaana okumalayo? Era yali mbeera ya ssente ya school fees. Nembivaako. Omusajja yakusanga weepangisiza weerabirira wabeeranga nani wano ku Kampala? Nali mbeera wa mwannyinaze nga gye nviira okujja okukola. Ne tusinkana naye. Mwannyoko bw'akimanya nti oli lubuto yakola ati? Yambuuza kimu, omusajja omumanyi? Nannyini lubuto ne ngamba amumanyi. N'agamba kiki? Tomuleeta ne mulabako. Otyo? N'olyoka okola ki? Ogenda. Ne mugamba omusajja agenda kujja. Ne tulagaana n'ennaku. Otyo? Naye twagenda otuuka kuba mwannyinaze emirimu gy'akola. Akeera. N'agenda n'akola. So olwo olunaku lwali lwa Sande. Nga mmanyi nti agenda bbeera kuba yangamba ati wendi. Genda omugambe busooke muggyeko tulabe. Mulabeko naye andabeko tuleke tulabe ekiddako. Nenzija musajja n'agamba tujja kgenda. Nengamba kiki tetugenze kuba kati mwannyinaze takoze ekitakoze gyali. Nagamba tugenda kgenda. Nze nenzirayo ewaka ne twawukana naye. Mwali mutegeraganya gy'akyaleko? Alabe ku mukoddomi we? Natyo? Ekyaddirira? Ekyaddirira omusajja n'amala n'akyusa endowooza. N'agamba ogenda ewa mwannyoko ngenda kugendera ddala lumu ewaka. Omwannyoko abeera wa? Twali tubeera awo Nabweru Katuba. Nabweru yegaanye ayagala genda Hoima? Otyo? Nengumiikiriza nengamba ekisooke n'atuwa n'ennaku. N'agamba omwezi bwe guti oba mu Desemba ng'ennaku z'omwezi nga 16 tujja kgenda ewaka mu kyalo ewa maama. Nengamba ate olunaku we lwatuuka ng'ennaku zituuse yasindika nze zekka. Ewa maama wo bino byali byamaka gwedde? Nengenda. Nangamba genda nja kukola ki? Nja kukimanga, nja kujja. Nja kukubira essimu nkubuulira olunaku olutuufu nzije. Nti kale tekirina buzibu. Nze nengenda mu kyalo. Kati nze mbadde nnyinayo omwana omulala. Gwewaza okuzaala mu kyalo? Era naye wa muno mu Kampala. Naye babeera Matugga. Yabiruddawa? Abeera Matugga waabo. Ogenda okufuna akawere ng'olinayo omwana olede? Kuba namubwera ne mugamba nze nyinayo omwana wange ow'obuwala wa myaka 4. Oyo wamuzaala oliruddawa? Nagenda omuzaala nga ndi Nabweru. Ekitegeeza muno oluddemu? Nduddemu. Otyo? Nagamba gyali. Amulabirira? Gyali talina buzibu. Kale. Nagamba tekirina buzibu. Nakkiriza omwana kuba nali simuyina nange obudde obwo. Nakkiriza. Tubenga abavaayo. Kawere akola mulimu ki? Buloka w'amayumba n'amataka. Bwe bulimba obwo obungi. Bwe mpuliddemu. Kubanga buli kimu kyonna kyakufumba kiraga omusajja omugezigezi ennyo. Kakati Kawere yakera ddi ne yeekyanga? Bwakya butya okwekyanga? Yeekyanga omaze kuzaala? Yeekyanga tonnazaala? Nga sinnaba kuzaala. Byali bitya byo ebyokwekyanga kwe? Natuukanga kiseera ne mukubira essimu n'agiteeka mu blacklist n'agifuula bize. Mbeera bize ne mugamba ye omuntu yadde obeera bize. Omuntu oba omaliriza by'okola. Omuntu osobola otwala obuvunaanyizibwa ye munna yakubira essimu angamba ki? Bone yadde osanzeeko missed call oba 4 oba 3 kazibeere 2. Omuntu olaga nti wakubidde zino message, wakubidde zino missed call. Kirabika alina ekizibu oba kyayagala okuŋŋamba.
Nangamba wembeera busy mba nyina kukola. Awo yali yakupangisiza oba? Nga ndi waka. Anga asulawo batasulawo? Nga asulawo. Kuba yali yatuwa ennaku. Kuba tubadde nze mmanyi nti tuli babiri. Muli babiri mu bufumbo? Ewo nga asula olunaku mmeka na mmeka? 2. Kati ng'oluusi tabeerawo nga toli muzito. Kati ongambye okuba ng'essimu agamba ndi bize ndabye nkola n'ebisigadde. Kati ekyaddirira? Ekyaviiramu ddala simu n'agijjako. N'amala ebbanga nga simu ye teriiko. Ekyaddako nga agijjako n'atuuka ekiseera n'agizzaako. Ate wemba nga nkubye ng'alina abantu abalala bampa. Ndi mulwadde, simanyi ndi ku kitanda, simanyi biki, nfunye obuzibu bwe buti ne bwe buti. Nampa abalala ne bayogera nange taliiwo biki. Namuko bannange. Baby sirikawo? Taliiwo. Ufuna omuntu akuwa esente ez'okulya oba ebyokukozesa weewole, funa gwe weewolako. Nja kukomawo kusasule ozimuwe. Gyesasulanga? Teyasasula. Basigala bakubanja wona? Basigala bakyamanja. Kati ebiseera by'okutuuka okuzaala antidanto byonna ebyo wabikola ng'otya? Teri. Kuba ekyaviiramu ddala nga n'owenju naye ayagala ssente ze. Landiroodi nange nangoba nga siyina kyakkola n'entunda ebintu by'omu nju nembimalamu nenfuna transport neneepakira nengenda ewa maama mu kyalo nga olubuto lwa myezi 4. Awo we nakoma okubeera naye, we nakoma okumanya ebibye nange nga simu ye sikyagikuba, sigikubirako naddala kubanga newe namukubira sirina solution yonna gyakola ki gyampa oba talina kyannyamba. Nange simu ye nengyesonyiwa nga sijyagikolesa. Awo wonna mu lubuto lwa myezi 4 okuvaawo nakuzaala ntuuse nakakati simulabangako, sirina na buyambi bwonna bwennyina. Kati mbuuza, mukadde yakulabiryanga hoima? Iye. Lwaki wakoma ku Kampala? Nakomawo nga naye embeera emukalubyeko, n'agamba genda onoonye omusajja olabe ng'onaamufuna. Yagoba mu bufunzo onoonye taata w'abaana? Kuba abaana baali bakaaba nnyo nga bakaaba. Ate nga naye mukazi mulwadde wa sukaali wa pressure, n'agamba weepakira okole ki ogende ne ssente ezandeeta nazeewola bwewozi. Owagambye mwami yani? Ye Kawere Badiru. Akolera muno? Iye. Kawere Badiru sebo taata olina ezadde oli abaana 3 balambiri abali wano, oli bbulooka w'amayumba. Abaana ni abatuma amannya? Yali yabatuuma. Abadde nga adiringira mu katundu ki? Yabatumira ku ssimu? Yabatumira ku ssimu. N'abawa amanya? Tabamanyi na bamanya? Tabalabangako yadde. Amanyi kimu tulina abaana bange 3 bali eyo? Yamanyi oba amanyi simanyi. Tolina ku mikono gya Kawere gy'omanyi? Ne gwe nali mmanyi niwe yali abeera ssaawa zino yavaawo. Otyo? Ate sirina nnamba ye. Kati watuuka atya okubeera wano? Wano wenkusanze wani? Wano mikwano gyange kuba mukadde oyo ali awo yabadde andabirira era yakyandabirira kati. Aliwa? Mukadde ali awo. Omukyala yandabirira. Babadde banneiba bange. Otyo? Bembaddenga nabo. Omwana nga asinda. Okay, okyagenda maaso n'okutugoberera nga wasirisaamu ku baana bano katono. Baana bali wano batono bazibu. Kitegedde. Sorry baby. Okay. Katusoka bano basirisaamu ku katono. Abaana bali 3 bamba abamusuulira omwami gentegeddeko amanya nti ye Kawere Badiru bbulooka w'amayumba mu kitundu kino eky'Ennabweru Bwayise. Nabweru Bwayise Kibwa mwakolera. Abazadde oliri wano baana 3 babonaabona tebalina kyakulya dde ekyokunywa. Kale kati otutegeddewo. Kakati nnyabo. Wanje. Ongambe nti wano bakupangisa obupangi bakubeza obubeeza. Bansuza busuza ate nansuza naye landiroodi amugobye mu nju. Ssaawa zino siyina wenzira. Toyina odda? Siyina. Abaana bano bali 3 basanze almost bali bwerere. Bambala ki? N'engoye tewali, siyina kyennyina yadde n'ekimu.
balya okujja kwabwe n'okulya kiti kitya? Tebalina kye kuba kati bakozesa mata naye olunaku ngula ebikopo 4 siina yadde n'ekikumi. Amazzi obuzi gembawa tegabamala, temuli na sukaali. Kuba ntokosa amazzi nembawa temuli na sukaali gembawa. Bakaaba empewo ebayitamu olw'okubula ebintu by'okukozesa ebyebiko, engoye ez'okwambala. Siina kye nnyina. Kati nsaba buyambi bonna abali eyo nyambe bandabirire ku baana, nsaba buyambi. Okyagenda maaso n'okuba nga otugoberera, nkyalina omukyala n'abaana. Wow. Okay, nsonga za kusuulawo baana. Bali wano baana basatu, kati bo bali mu mbeera ki? Era embeera gye balimu tesanyusa yadde. Tesanyusa ku lw'embeera ku by'okunywa n'obujjanjabi siina, basula bakaaba, nange maama waabwe nsula nkaaba, empewo nnyingi, amabanja gennyina mangi, eddwaliro limmanja, amaduuka kwe mbadde nzija ebyokukozesa. Saawa zino siina kye nnyina, kati nsaba buyambi. Bamuzira kisa bonna, saba kunnyamba. Bannayuganda basaba bakuyambe ku ki ekisuba kisookerwako obudde buno? Aw'okusula kye kisookera ddala. Siina kuba kati n'essaawa zino abadde ansuza ne wangamba nti fuluma kuba kati naye bamufulumizza. Siina wengenda kudda n'abaana. Bwe batyo basiiba nga bali bwerere? Bwe batyo bwe basiiba. Bwe batyo basiiba nga bali bwerere? Iye. Kati mbuuzaamu ekirala. Bwe baba balwadde ogenda bajjanjabisa ki? Ekyo kibuuzo nkibuuza gwe ng'omukyala omuzadde. Kuba essaawa n'abalwala. Nanti kati ababadde bandabirira nabo kati bakooye. Eddwaliro abadde annyambako okunzijanjabira abaana. Jordani mukafunda naye essaawa zino ssente nazo ziyitiridde obungi, saa naye takyasobola kunnyamba. Amabanja gayitiridde obungi, saa siina buyambi yadde. Siina wentandiikira. Mpulira bulungi. Wa embeera yeegenda maaso. Embeera y'ebyokulya nzibu nnyo. Tebalina byakulya. Bannayuganda mbasaba, mbeegayiridde, mbayita gye muli, mwenna gye muli. Buli muntu waali baako kyokola ekitonotono okusobola okubanga tunoonya obulamu bw'abaana bano buddengulu. Bwati okwebaka mwe bakamutya ekiro kubanga anyway kabasooke basirikemu katini. Abaana basatu olaba kwasa omu omulabirire. Ne banga tokyasobola kulaba kiddako. Okiwulira bulungi nnyo bakakkanyeemu tumalirize. Okay, so obadde okyageza okunyonyola mu mbeera gye musulamu ekiro. Kano akafaliso ke tuddeko mbeera. Iye kwensula n'abaana. Tekuli kyakwebikka, tewali kyakwalako, embeera yonna gye tuyitamu bwetyo. Nsaba kunnyamba maama Fiina. Bannange abaana bange bagenda kunfaako, nsaba buyambi. Bamuzira kisa bonna. Kambuza ekibuzo nga bukoze nnyo. Bwetyo wabuzaala? Nedda nabazaala nga bazitowa. Baali ba kilomeka meka? Eyasooka yali wa kiro 4, eyaddako wa 3 kitundu, eyaddako yali wa 2 n'obutundutundu 8. Ne Katonda takyaziweza. Mpuliramu mu kitundu. Nanti lwabya kukozesa kuba siina. Kati okuva ku makya banywedde kati? Era obwedda kyenfumbi ekiri mu flaska mazzi ga chai. Buno obuugi waliwo omukyala ava okubumpa ssaawa zino. Temuli na sukaali yadde, bwa muwogo temuli na sukaali. Yembeera gye mpitamu ssaawa zino. Okay. Wangambe gwe babiri? Rosette. Ababiri Rosette embeera gy'alimu. Buli nakyosobola tuyambe omukyalo ono. Wakiri afune endoza waasula kye kiba kisookerwako. Kuba alina abaana basatu ngaawo balaba wano. Alina ku ngoye enkadde ngamba nti ziri wano. Esobola okulera abaana ebitandikirwako
tuzimufunire kubanga ndaba bali bwerere no byenda byeko wale bitontono tasukka busuuka busatu ate balina okubanga banebe babumuwadde bakoze nnyo abaana bonna bamyukiridde olw'ensonga tebalya oli ali mu kusumagira busumagizi tamanyi nakiddako mumuyambe emyaka 23 musajja yamusuula n'amuddukako mwami Kawere Badiro omukyala agamba gwe taata w'abaana bano abaana bo bali ene zadde walisuulirira ssebo taata oli bbulooka mu bwayise kibwa nabweru noonye zadde olirabirire bwe kiba kisoboka naye nga tinaba kunoonya musajja oyo kuba olaba babuzeeko ebbanga lyonna n'okubalaba nko tabalabangako badde yabatuuma amannya ku ssimu kitegeeza ayinza obutalabikako kati nsaba buli ennaku olina tukwataganyize wamu ku namba y'essimu enamba y'essimu yange ebeera ku screen tuconnectinge tubeeko kye tuyamba oba olina akagoye kakadde nga buli Kampala wabuzaalamu abaana n'obalekawo ne busigalawo ne bubalekawo ndagirira we buli tubufune oba olina kyolina oba olina akawunga ng'osooka alagiriza e Kampala ne bakampa oba olinawo kasente ka rent akatinitini abaana bano abasatu abatalina kye bali tufune ekyokubakolera kubanga we boolekedde kati boolekedde kusula ku street already babagobedde bibadde babeera ekinaavaamu kufiirwa bulamu oba abantu abana abalambirira yabo katukusabire ebintu biterere amina sebu bijja kutereera abana Uganda bajja kurespondinga okitegedde amina sebu. Okay, thank you so much for subscribing and keeping up with us. My name is Wasa Emmanuel. Thank you so much. You're on Trust Media Uganda and Wasa Emma YouTube channel. Today is just a sign of happiness. Ndi musanyufu nnyo ko ebigenda maaso. Nine ba baby baffe. Yeah. Ano mwana kyankoze anfukidde nammalawo. Anyway, program ekutusibwako Biv Organic Access Building. Doctor ajja kujjanjaba Dr. Senjobe Richard. Ajja kujjanja bulungi nnyo kuba ku namba z'essimu ze zibeera ku screen yawo. Oba genda ku offices ze ne ku Facebook ze wonna omufune. Olwaleero nkomyewo ewali ba baby baffe. Balabika bulungi nnyo leero, they are looking good. Naye nyinamu amaanyi olaba situya abaana. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi. Obulamu bulungi? Bulungi. Kansooke neebaze bannayuganda mwenna mu buwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala olw'omukwano gwe mutulaze olwa support gye mutuwadde mikono gyaffe mwenna Uncle Michael Mukalazi okuva ku Mukawulet Global Services Dubai wano musajja oyo weebale nnyo bale ddala obuyambi bwatuwadde wakoze omulimu gw'amaanyi Mr. Mukawulet neebaza bannayuganda abalala okuva UK bamami baffe abo okuva e London omanye wasingeyo bakyala bamami basista okuva USA mwebale nnyo mwebale ddala mikono gyaffe okuva Middle East mwenna abantu mutulaze omukwano musupportinze abaana bana basatu babebi baffe bana bali balekebwawo mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo nnyini ddala kulebyo bye musobodde okubanga mumpeereza n'okubanga muntuusaako obugoye bwe mwampadde mu bulaba bulabika ddala bulungi nnyo abaana bali so smart abantu mumpadde ebintu mumpadde engoye enkalu mumpadde ebikozesebwa mwasindise ssente kulwa cause gye tubaddeko ey'omukyala babirye abeera sister munnange gent kuba nange nze waswa so mbebaziza in a very special way ekindeso nakulwaleero nasemba okujja ano kunaku serwalya Sunday lwa Sunday nze ennaku nga 5 wabaddewo enjawulo ey'amaanyi njagadde mba updating on what's going on ku babebi baffe abasatu mubala abalabika bulungi tebalina buzibu munnange oli otya ndi bulungi ku lw'essanyu lyennyina bannange okumbeererawo kuba nali bubi nga ndi mu maziga naye ndi musanyufu nnyo nnyo Mukama abongere omukisa we bajje akatono ke bampadde Mukama abagaziyize abongeremu n'amaanyi buli kye bakwatako kibeere n'omukisa beeyongere mu maaso bayongere otulabirira n'osukka wano we tuli. Abaana bali mu mbeera ki? Abaana basanyufu nange ndi musanyufu kuba kati kwolwo lwe wagenda okujja wano bwe ndi si bwe nali naye kati ndi musanyufu nnyo n'abaana bange kati bampa amaanyi. Bulijjo mbagamba nti we give a smile. Tuleka akaseko ku faces z'abantu nange najja ndi munyiikaavu naye embeera ekyuseemu nnyo nnyini ddala. Munnange ekindeese wano abantu muyinza okuneebuuzaako nti Emma
ng'oli brief nnyo mu nzija gy'ozzeemu ezimu ku nsonga ezindeese wano ze zino wammanga nzikunyonyola era obubaka bannayuganda bantumye obuwulirize bulungi ekisooka kya byonna ekindeese mbadde saba akuba akasimu akendezeeko bakayimbirawa okay ensonga endeese wano bye bino wammanga bannayuganda bwe bamanya embeera gy'olimu ey'abaana bano babebi ne basalawo babeeko kye batoola buli omu nampeereza yali asobola waliwo abampa engoye abampeereza ssente abamu bampadde n'amayumba nebwokubeera abasinga obungi badde batunulidde agency y'okupangisa kubanga wetenawo okola ki osula era ngaekibadde esinga okulowoozaako era abantu bafaawo ne bafokasinga ku ekyo okiwulira naye olw'okuba nti nafunyemu okubuzaabuzibwamukko si kubuzaabuzibwa naye kusalawo nsooke kubanyonyole mba updating bamanye omuntu waffe kwe tulabira ali kuki kyekindeese nsooke nkikoleko esente ezola okupangisa ennyumba nabadde nzifunye nga weeziri era nadde nyina enteekateeka y'okusasula room mwogenda okukola ki okubeera then wavuddeyo omukyala mami muno mu Uganda mukyala sijja kumwogerako confidentials kanze esigalize ku lw'ebyokwerinda bye n'ebyange omukyala oyo naŋŋamba nti Emma abaana abo tobapangisiza nnyumba naŋŋamba mbafunira amaka emukono owulira kuba yaŋŋambe nti ne nasasula ennyumba ya myezi 3 emyezi 3 ginagiweddeko kyekina bakizzeeko abaffe bw'ogatta emyezi 3 okuva olwaleero mu mwezi gwa 11 emyezi 3 giba giggwako nga mu February ekinene nnyo February kitegeeza tuba tuddamu okusaba rent omulala omukyala oyo mami naŋŋamba nti yandibadde ayagala ogende obeere mu maka ge ayinawo ennyumba osobola okukola ki okubeera obe nga ekyokusula kyo kimaze oleme kudda ku pressure ey'okusasula rent tuli Kampala currently naye kati mbuuza gwe ng'omuntu oli mwetegefu kugenda mukono tubeereyo tujja sooka tugendeyo tulabe naye nga sikiinaamu buzibu okay kakati ensonga bwe teweri kubanga lwaki nze fokasinze ku mukono ng'omuntu olw'ensonga nti emyezi 3 rent ajja kuba aweddeko kyesitawo kakasoba tunabawo n'essente endala okiwulira wano oyinza okuba badde mu mbeera mbi ng'onoonya wakusula naye katuba tunalina okulowooza ku binaddako oba onfuna si gwe gonsotte okutwala mu maka g'abantu ge babeera bampadde n'enkuterekayo bangi benfunidde amaka ne bakola ki ne bagabeeramu so omukyala ono mami yangambye tayagala osasule rent amazzi weegala gakozesebwa buli kimu era nga ndoze enkya tujja kusimbula tugendewo okitegedde bulungi era nja kusigala nga I'm in touch with you kubanga mba nkuvunaanyizibwako banze mba namukwasa oba okitegedde bulungi nnyo so nga bwe tuzenga tukikola nti we keep following them up nga mze mbalaba nze nga mbakola ku follow ups ab'enjawulo okusinza ku busobozi bwange bukoma ekyokuba nga bampadde ennyumba emukono kinsanyusiza kuba omukyala ngenza okwedescribingako nga naye amanyi ng'amanyi ne muzeeyi wange Kawempe ng'atumanyi era bwatyo naŋŋamba omukyala oyo mundeetere mukono abeere mu maka gange era nga enkya tusuubira okusituka era byonna mujjako mubiraba tugende wake mukono kozi nabadde tumaze ofuna plan y'okusasula ennyumba wano naye naŋŋamba Emma oyinza okuba olina obusente obusasula ennyumba emyezi 3 naye kangirambawo ennyumba ey'obwerere ate ezanibadde sasula ennyumba zisooke zikola ebirala kubanga ew'okusula kikulu naŋŋamba ajja kukola provisions ng'ebyetaaga omuntu byawo omuntu ewaka nga bwe tumuyambako ffe nga bannayuganda ekisooka kyamprovides ennyumba aŋŋamba eri mukono mu town of which tugenda kugendayo so n'olwekyo emukono gye tugenda tulabe embeera eriyo ewaka then tutandike okuba nga tukumaakuma abaana bano bannayuganda beetegefu okukulabirira okitegedde as of now wetuli ebyokwebika twabifunye ebyokwambala bino nkuwaddeko bitono nnyo just njagadde nkuweeyo ensaawe olwaleero just abaana basuleko mu buntu obuki obulala kuba tubasanga mu busuuka
naye engoye ziri ekampitirivu nkyayagalayo endala bannaye sizinazikoowa newankubadde gye ziri muzimpe zimwana akula zonna muzireete bed covers biki bed sheets byonna tumukolera obulamu obulungi asobola okuba nga atambula naye takonsentratinga abaana asooka baliise obulamu butambule kubanga beetaaga okukula okitegedde bulungi so kati bannayuganda bagamba ki briefly woli kiki kyoyinza obagamba okusinziira ku mbeera kati eriwo ng'okubamu akafaananyi ennaku nnya emabega bwennakusanga of course obadde oyambibwako omukulu kiyenje abadde akuyamba ng'akugaidinga kakati kyembawa oba kyensuubiza neetagira ddala nga bwe basazeewo okumbeererawo buli mu mbeera yonna basigale nga batambula nange siina kyensobola basasula naye Mukama Katonda yagenda obbasasula buli alina kayina bongere okuleeta bongere okungabirira n'obuyambi Mukama abakwasizeeko buli omu alina kayina emirimu gy'akola gisobola otambula obulungi tusobole ofuna obuyambi obusukkako ku buno bwe tufunye kyembasuubiza taata kyenkusaba kiri kimu discipline esebo bwe nkutwala mu maka ngaago ne nkuteekayo ebirabuvunaanyizibwa bwange esebo kati ebintu by'okunswaza mba sibyagala esebo tutegeraganye bulungi esebo munenze nyina omukwano naye ndi mukambwe n'okusinga kyolowooza okitegedde bulungi ndi mukambwe nnyo 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 benkolaganyeko no bakola ki bammanyi so discipline bw'onookolerayo amajaani ojja kubosa omusago nange ojja kuwonzita ki onyononedde okitegeera so nolwekyo nkusaba tubeere bavunaanyizibwa okitegeera ogoberere amateeka n'ebyetaagisa ojja kuba ngoberera ebikola ki kiri mukunfukira adaga okuzaala kuno kuzibu osazeewo okunfukira okay so that is it naye nga nyongera obasiima baganda bange mikono gyaffe mwena so fe ebiriwo ebiri ku ground ebyokwebika ebyo byotufunyeewo ebyokwambala then ebyokulya ebitandikirwako nabyo tugenda kuba tubiprovidinga kati nja kusaba abaana bano bafuuke kitundu ku Trust Media bafuuke ekitundu kuffe ekyokuba monitoringa n'okuba supervisinga nja kukikola nga bayize nga mbikola ku balala naye of course munyambe nga muze mukinkolera nsabe bachampioni banga omuneekwate bulungi nnyo wakiri buli mwezi tugulengayo amata oli angambe nti omwezi gw'amata ngumazi amata banyoga mmeka n'agagasebo nga gabaga mitolo nga 8 sibe kiri kuba olunaku nfumba ebikopo 4 ebikopo 4 buli kikopo kya nusu 7 kya 10 ekikopo kya 10 ze 4 esebo omwezi gye mitolo 12 sibe kiri abantu banga bali wono ku mikutu mbamanyi mwina amaanyi ago n'obusobozi musobola okunguliranga amataga mitolo 12 buli mwezi abaana ne bafuna kibakola ki kyebabeerawo ne tubakuza ne tubajjamu omulamwa taata waabwe ne tusobola okuba nga tumuswaza taata we mpozi wangamba yaabwe ye Kawere Badiru mwami Kawere Badiru oli broka mu Bwayise Kafunda Nansana buli broka yenna oli mwami Kawere Badiru mu mugambe yasuula abaana okusinzira ku biriwo bana abaana babo mwami Kawere bali basatu balenzi okitegedde bangambe bakkazaako lya kabuto abaana bano abano guno omusaayi gwo taata muganda wange togutusuulira tujja kukolako kye tusobola naye this is your blood okitegedde bulungi nnyo kyewakola si kirungi so tetwagala kujajinga nnyo naye regardless ebisigadde olina abaana abetoonya bali mu myezi emeka so omwami waliwo omukwano gwange ali Somalia erinnya ndyerabidde Saalongo yakusaasidde nnyo alina abaana benkana emyaka gyo mwebale nnyo ssebo mukulu Saalongo bye watukoledde n'okuba nga watubeereddemu so nyongera okubasaba ndowooza olunaku lw'enkya oba ku Saturday tujja kuba tutegedde byonna ebyetaagisa era byonna byonna amaka mujja galaba byonna endings up nabyo njagadde okuba ku update ne progress eriwo ku baana baffe nti we have got a good progress era ebintu bitambula. I'm really happy we've given a smile to this lady si bwe yali wati kati omumulaba n'abaana bakyuse
lwe bali mu pampa njerere n'essebo lero balina n'amaanyi aganfukira. So weewaawo ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Twongere okuliziganya ku simu yange ya 0755 mwenna buli kiisi alina kye watodde. Bamami banne mwebale nnyo bamama bange muli London awo muli bayitirivu nnyo. Abamami bange abe USA mwebale nnyo mwebale ddala. Mikono gyange ne baganda bange bava mu Middle East, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Dubai. Mwankoledde omulimu gw'amaanyi, mwampadde obugoye. Baganda bange abewaka maifero mwampadde ebintu mwebale nnyo mwebale ddala. Ba sisters mwakoze omulimu. Omanyi byekwadde nga baganda bange baza nti banne museke mu ntaasi tutaase ku baana bano. Ne bampa obugoye. So mwebale nnyo ba sister bange kimwankoledde okusooka nga tukyusa obulamu bw'abaana bano. Abaana tebalina amannya ga kikasibo kiri. Ago tunagalaba. Tunjambidira. Kati maama oyo yaŋŋambye ayagala kulaba ku maama wo. Kijja soboka omulaba. Era maama omwetaaga. So maama w'omukyalo ono tugenda kwa tumulaba very soon kubanga agenda okutusenza ayagala alabe ku maama we. Era nja kumutikka okuva e Majali muleete e Kampala very soon. Tulabe kyokkola. Ne bano abaana we can do it. Bano abaana tebalya nnyo. We can give them whatever we have and what we can. Ne basobola okubanga obulamu bukyuka ne busobola okugenda somewhere. Okitegedde bulungi nnyo. Bulabika bulungi bambi kati. So kati tujja kuliziganya wetegeke. Okay. Sibula abantu bange. Kyensembyayo nakyo. Yes. Mbeebaza olw'ebyo byonna bye munkoledde Mukama abaddizeewo. Okay. Mbaagaliza olunaku olulungi. Abongeremu amaanyi. Okay. Ku mirimu gye mukola byomu omulimo gwakola. Okay. Asobole okumuwa amaanyi asobole okukola musobole otulabira osukka waneeno. Okay. Mbeeyanziza neeyanzege. Baagaliza olunaku olulungi. Okay. Ebituli kutusibwako Beef Organic Access Building ku nsonga z'obujjanjabi. Nja kwebaza omukulu amanyikiddwa nga bane tubere organized. Nja kwebaza omukulu amanyikiddwa nga Kiyenje promoter gwe wandaga abaana bano n'okubira omulanga ne mbatuukako. Kiyenje webale nnyo webale ddala n'omukyala abadde ababudaabuda bambi mami yaani abadde akuuma ku mwana. Omukyala oyo ye mama Kyomu naye waali. Mama Kyomu Hendo bambi thank you so much. Ennaku zoba kumyeko nyongero bankuumireko ennaku nga 2 nga we mbategula weewaawo. Bano abaana abazala ku nnaku lumu. Nsebo. Oyinza okugulyamu ku ssaawa ze bazaaliramu. Nabazaala ssaawa 3 ez'ekiro. Ennaku zombi ezongambye. Be bani amannya gaabwe? Waliwo Kawere Badiru. Yaliwa? Y'omukulu. Gwenkute? Nedda. Okay, mukulu abaana abasinga kyenkana ki? Oga nti ye mukulu. Abasingako ddakiika minutes. Okay. Addako aliwa? Ye Wagaba Badiru. Yali okubunda? W'okutte. Ate omulala? Ye Wagomba Badiru. Bonna balenzi? Ye Ssebu. Taata abaana bamusinkana luddawa? Muno mu Kafunda nali nkola nga mpeereza ku hoteri. Yatandika biti? Era ng'eby'emukwano kuba yansanga nga nkola nankwana ne tubeera naye twabeera naye nkusooka n'abeera ng'omuntu n'atwala nti buli kimu agenda kitambuza bulungi oba tujja beera bulungi. Ate essaawa we yatuuka neefuna olubuto kuba nze nagenda okumanya nga ndi lubuto nga yakimanyi nagenda omugamba nga results yazimanyi nti kituufu ndi lubuto. Yalwawo okungamba nti oba ndi lubuto teyaŋŋamba. Kati nze nagenda okimanya nga kiri too late. Nenzikiriza olwamugamba n'agamba woba oli lubuto tekirina buzibu. Ne tubeerawo tewayita bbanga ddene wangi. Okay, tewayita bbanga sooka omaleyawo nekyembuuzi. Tewayita bbanga ddene ne ngenda mu sikaani. Nagenda ogenda mu sikaani nga olubuto luwezezza emyezi 4. Nagenda otuuka mu sikaani ne bangamba olubuto lulimu abaana 3.
nagenda mu sikaani za mirundi 3 nga buli bwamu bangamba kyekimu nemala nembivaako nenkomawo kubeera yali taliiwo nemukubira essimu nemugamba nva mu ddwaliro naye bangambye olubuto luno lulimu abaana 3 naseka nagamba ye kati obadde osuubira kukola ki kujjamu kukola ki nengamba nedda mbadde nyina otwala obuvunaanyizibwa okukola ki okubuulira ebivuddemu nagamba ye tekirina buzibu okuvanga naawo nakati siddanga muddulaba nakati okugenda okufulisa olubuto luno mwali mwakagalirira bbanga ki bbanga era twali tuludde naye nga tumaze naye emyezi twali tuludde naye nga tumaze naye emyezi 2 yakukwana emyezi 2 nakufunisa olubuto yanteeka waka kuba olubuto nalufunira waka naye mwali mumazeyo myezi 2 mu nkwano okujja okukolera mukafunda wavaawo nali mbeera hoima maama wo yani enaalongo faziiri gyali wali obeera hoima wali wasomako okwo nasomako n'okuba mu kyakumeka siniya fe nsonga tezagana okumalayo era yali mbeera ya ssente school fees nendivaako omusajja yakusanga wepangisiza weerabirira wabeeranga nali ono kukambala nali mbeera wa mwannyinaze nga gyempulira okujja okukola netusinkana naye mwanya ogwo bwakimanya nti olubuto yakola ati yambuuza kimu omusajja omumanyi nenyini lubuto neŋamba mumanyi nagamba kiki tomuleeta nemulabako nolyoka okola ki ogenda nemugamba omusajja agenda kujja netulagaana nennaku naye twagenda otuuka kuba mwanyinaze emirimu gyakola akeera nagenda nakola so olunaku lwali lwa sande nga mmanyi nti agenda beera okuba yangamba ati wendi genda omugambe busooke muggyeko tulabe mulabeko naye andabeko tulyoke tulabe ekiddako nenzija omusajja nagamba tujja kgenda nengamba kiki tetugenze kuba kati matakoze ekitakoze gyali nagamba tugenda kgenda nze nenzirayo ewaka netwawukana naye mwali mutegeraganya gyakyaleko alabe ku mukodo lwe otyo ekyaddirira omusajja n'amala n'akyusa endowooza n'agamba ogenda ewa mwannyuko ngenda kugendera ddala lumu ewaka omwanya okabeerawo twali tubeera awo nabweru katuba nabweru egaanye ayagala gendawo eno otyo amwebale nnyo ogenda maaso n'okuba nga mutugoberera olyota bebi kansubira oli bulungi mbalamusizaako nnyo bannayuganda gye muli amanya nze Waswa Emmanuel nga bulijjo mwebale kubeerayo nnyo nnyini ddala munnange batumiddeko ne mbabuuzaako still ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nnyo nga bw'okiwulira olw'ensonga munnange ebirungi bitweyunira babebi baffe abasatu ebintu byongera batambulira obulamu bwongera okubeera obulungi ennyo in just a period of 5 days. Wow, that's nice. Natera nkomyewo negatiddwako omugenyi naye kana akaseera kakutuusibwako Beaver Organic Access Building Lubaga Road ajja kujjanjaba gende wa dokita kuba ku namba y'essimu oba munonya ku Facebook. Nze Waswa Emmanuel ku 0755105655 ku screen number yange kweri. Tuli musawa ya Charity era nga ndina omukyalo lyotya. Ndi bulungi nnyo era ndi musanyufu. Okay. Kulwebye mukoze Mukama abaddizeewo. Abajjukiza amanyako. Nze Babirye Rosette. Babirye Rosette. Yesevo. Ow'abaana abasatu. Ow'abaana abasatu ndi musanyufu nnyo nnyo. Mukama ayongera obbagabirira mwongere tulabirira sukka wano. Okay. Anzo okukyalirako kweddeyo omugenyi. Kwedde President Mulamba. Owabankuba kyeyo President kwaniriza. Kale. Sa ndi musanyufu okubeera wano. Ogaye bakuyitani?
n'omukyala babiri story nagiraba gwaji publishes nze ngabo manyi tukole enjawulo nga ndaba kituufu nga ndabira ddala nti omuntu ono yeetaaga obuyambi bwaffe mbeera muli az'amaanyi butatuuka wano nabutadduukirira mulangago ne weebale kukikwasaganya na buyambi bw'abantu kubutuusa mulala busonda n'ayita nabwo oli wanjawulo kituufu President nga sinaba kugira walaba ebyali emboozi wagiraba ng'omuzadde wayisibwa otya okubanga omusajja aleka omukyala n'abaana basatu kizibu tekyampisa bulungi naye era kyakwewuunya nti omukyala ono mukadde we yeetaagira bbaawe ate we yagendera omanyi waliwo ebintu bye twanditunuulidde ne tukkiriza embeera ebeerawo basajja bannange n'okkiriza nti wadde akasente kaganye naye nga wooli ng'omuntu naye gwe wooli tofanga oli mulamu naye n'osala odduka obuvunaanyizibwa n'omukwano n'odduka nagwo si buli muntu yenna nti alina ssente tetujja kugamba nti naffe abali bulungi twazaalibwa bulungi nze taata wange yafa n'atulekera maama waffe naye nga tuli baana bangi okitegeera bulungi naye maama waffe yafuna kaleji eyo okukola ki okutukuza ne tubeerawo olw'okuba nti taata waffe wadde yaliwo nga talina nga at least ne bw'aba tamuwadde ssente amuwa omukwano okitegeera naye gwe omukwano gututte n'obugabirizi tebuliiwo so bateeka baganda baffe mu mbeera ey'okuba nti beekyawa omuzadde omulala ajja kukyawa baana be osange ng'abaana bali awo baana bangi betulaba eyo gye tubeera ng'ali ku mizigo ng'omuzadde amuggalira mu ttooyi amuggalirawo n'amulekaawo olw'okuba nga taata be yamuyisaamu n'akyawa abaana abalala bajjamu n'embuto njagala kwebaza babiri nti teyajjamu lubuto yategeera omugaso gw'omwana abaana bano tebandirabye nansi yalina emikisa 10 ku ginnaagyo okugjamu olubuto ffe tuleme nakubalabako naye kale gyeyo gye yasigaza okubalekawo ne bakula era abaana bano bajja kukula tobaako kyotya bajja kukula ffe naye embeera gye twalimu tetwakuzibwa basajja b'ennaku zino byafuuka bisassalala byo biriwo okwebaka ku bakyala bw'amala okuwa obuvunaanyizibwa n'atambulamu okitegeera nga akadola ako mu kusooka kadescribing omusajja ng'agoba omukyala bw'amala ofuna olubuto ne kakyuka ng'omukyala yagoba okitegeera so kati mu mbeera eyo yonna njagala kumugumya nti tobaako kyotya eno ensinga olunaku lwewakeera n'okukkiriza n'ogaa nti kankoze olubuto luno kubanga banno bangi bazijjamu abalala ne bafiira nayo okitegeera naye nga bwe wakkiriza n'ogamba abaana bajja kukula bajja kufuuka abasajja tebabeera ab'omugaso gy'oli ffenna bwe twali bwe tuti nga bw'olaba omwana ono nga mukadde agamba naye n'amalako ntya n'ensi n'olwaleero ffe abagabirira bakadde baffe okitegeera bulungi so omwana tebeeranga kolooso oba nsobi ku nsi okitegeera tekibangako kisiraani guba mukisa okuva ewa Katonda oba guzze gutya mu mbeera yonna tomanyi kyalibeera gwe tomanyi prime minister wa leero kye yali mu myaka gye yalimu obuteemabega okitegeera tomanyi president wa Uganda kye yali okitegeera so Katonda ajja atuleeta mu mbeera zonna zakoze eki zatuleeseemu kyobola nti weevumanga nsi nga tonnafa okitegeera bulungi ate bw'otaddeawo kukaabirira musajja kati kino kyolabyeko njagala ofune buvumu ogume ng'omukyalo omanye nti yes kino nakifuna baana bajja tebakyalina gye badda ensi ejja kukukwatirako abaana bo bajja kukula okitegeera bulungi kubanga tulina pulobulemu ey'abasajja olwaleero baagala kimu kyakwebaka ku bakyala naye obugabirizi nga tebukola ki tebuliiwo kivula nti abawala mwenna abali eyo abakyali abato omusajja yenna nga tonnasalawo kugenda mu maaso nabikolwa byonna byayagala kukuteekamu ayina obuvunaanyizibwa bunaakugabirira ng'ofunye obuzibu okitegeera bulungi so sooka obitunuulire ebintu ebyo olabe omuntu ono alinamu amagezi agalitegeera kyova nti abawala emabega wali baatulimbanga embuto alabe weekanga otya odduka osigalawo weekanze nnyo oba weekanze katono so kati mu mbeera eyo yonna sooka omuntu mukemekeme bw'oba tonnalufuna sooka omukangemu mugende n'olubuto olaba asigalawo olyoka otegere ky'oliyingira ng'oddala ddala obuvunaanyizibwa obufunye ng'ate akola katembawo ge yandikoze ng'omulimba bulimbi okitegeera Calvin omukyalo ono ku myaka gye nga bw'omulaba omuteeka mu search at 23 years n'asobola okuyimirirawo
n'aguma n'abaana. Omukyalo no muvumu. Kankubulire abawala abasinga okwabotinga bali mu 21, 23, 24 paka ku 30. Okitegera? Ya. Gwe tolowooza nti omwami ono olw'okuba nti olwalwe yadduka amazola abaana basatu wali talina bye yali amukola biraga nti talina buvunaanyizibwa bulabirira butuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Okitegera? Naye olwo byonna yabiraba n'aguma. Okitegera? Abaana bano kubazaala tekitwala lunaku lumu. Eba process etwalira ddala emyezi 9. Okitegera? Etwalira ddala emyezi 9. Kati Yesu ffe tubalaba lwaleero naye waliwo ebbanga lwe baali mu process yalina okusalawo okulala. Yagamba nti kambajjemu naye olw'okuba yagamba nti kambalekemu ebwo obuvumu bwe yateekinga bwe buvumu obumu bw'alina okuteekinga okuza abaana bano kuba bo bajja kukula. Katonda yakuwa obuvunaanyizibwa n'akuwa n'abali bugabirira. Okitegeera? Nuuwa Katonda yamugamba ogenda okukola eryato teyamuwa musumaali. Teyamuwa wadde olubaawo. Ye yamugamba bugambi genda okole ki? Genda okole kye bayita ekyombo. Naye nga tamuwadde wadde omusumeeni. Okitegeera? Kati so obuvunaanyizibwa Katonda bw'aba abukutise gwe tomanyi ki kyakutise. Olwo ayinza n'okuba kyakutise olwaleero kye kigenda okukugabirira enkya. Abantu we bali successful mu bulamu naye nga bajja mu ngeri ng'eno. Abantu bajja mu bulamu bajja mu mbeera yonna wano b'amaanyi betwegomba okukwatako betwegomba okulabako naye nga bajja mu mbeera bweti. Okitegera bulungi. So tujja kuyimirira wamu ne famire eno tulabe nti abaana bano bakula ng'abalala bonna betuyambako. Okitegedde bulungi. Wow, President, omulidde ebigambo byakuweereza? Mbiwulidde ssebo neeyanzizza neeyanzegge. Kama akwongera omukisa. Mwongere otugabirira. Ebintu bijja kukola ki? Kutambula nga ebiri. Nagambye kimu njagala discipline. Ssebo. Wangamba taata omwana mpozi yani? Ye Kawere Badiru. Mwami Kawere Badiru ssebo taata. Njagala omukoole. Mbadde nga mukoola nga tampulira nze. Mwami Kawere Badiru tewejjusanga. Bw'ate buloka. Tewejjusanga. Bano baana bo okitegedde bulungi mumanyi okubeera eyo ne muswama abaana ne batuuka we batuuse ne mudda. Nze nina abantu be nakyawo obulamu bwange bwonna. Baana bwe bakula era balitegeera nti wabalekawo. Kibi nnyo omuntu n'abeera mu mbeera embi n'amala okuvaayo ne weesowolayo nti olwo ojje gwe ofunemu. Eriyo abantu abafamilizi bwe zityo. Saagala kukinenyeza taata Kawere bamuyita mwami Kawere. Saagala kunenya mwami Kawere eka wabula ne famire ye. Okitegeera? Abaana bano musaayi gwammwe ne bwe muba temusobola kutegeera nti abantu bano mwana gwe mwazaala yazaala abaana bano bw'aba tategeera kozi mulimu abantu abatategeera bwe muba temusobola kukola nti omuntu ono tategeera mutwale obuvunaanyizibwa nga famire abantu bano tebajja kuva mu musaayi gwammwe ne balisigaza obunyiivu. Okitegeera? Balisigaza obunyiivu ku bo kozi temumanyi nkya bagenda kubeera ki. Eno ensi tosobola gipredictinga olw'okuba nti ozadde abaana bo gwe obakuziza. Okitegeera bulungi? Gwe tekitegeeza nti gwe ababo basobola okugguka okusinga bano. Buli omu Katonda amuwa omukisa naye mukulu bw'oba odduse ddukiranga ddala. Okitegeera? Abantu bano abaana bano olwaleero twogera nti baana naye emyaka 15 maaso bajja kuba bantu. Bajja kuba basajja bavubuka. Ate tegiri wala. Bw'otoyibaala kulowooza nti emyaka 15 nanga miyitirivu nnyo. Bwana aba bwe bati. So nkize eri famire. Kubanga famire zirimu abantu abatategeera ebiseera ebisinga. Okitegeera? Omuntu wammwe bw'aba asiiwuuseemuko ku mpisa oba nga tategedde oba waliwo ebitali bituufu. Famire ze zirina okuvaayo zirabe nti ziteekinga obuvunaanyizibwa kuba guno misaayi gyabwe. Okitegeera? Kozi omuntu omu bwe yeekyanga mu famire agasijja kulabirira baana. Maama eriyo basenge eriyo ba anti eriyo bakojja mwenna mufaanagana bwe mutyo. Akitegeera? Kyova abantu babagamba nnyo n'okwegendereza ebika bye muzaalamu. Ne mutegeera nti omwana wammwe yazaala omwana. Yazaala mu mwana w'abendi abaana basatu. N'adduka obuvunaanyizibwa ne muteesowolayo. Muba mufuuse bisasalala ebiwumba tutu ebiri awo. Okitegeera? Wano nze sinenya mwami. Simunenya mwami ayinza okuba oli yadduka olw'obuvunaanyizibwa. Naye ne famire yennyini terina magezi kuvaayo kujja gamba nti omuntu ono banoonye ku musaayi gwabwe. Mulimu famire nga bawumba tutu. Nga basiru
kubanga tuyinza gamba nti omuvubuka dduso obuvunaanyizibwa bw'omusajja bano abantu bajja kusigala bafamire bammwe era baziikibwa ku bijja byammwe famire yonna kasita efuna notification nti oyo omuntu waabwe obuvunaanyizibwa butwale nga famire ono yeetereezenga nga famire bwetwala obuvunaanyizibwa okitegeera kati oyinza okulaba nga bo tebakikoze bano bokka kozi bano musaayi gyabwe bano abaana baziikibwa ku kijja kyammwe ne bwe babeera bazadde abaana badda wammwe si waffe bakayanja so famire nga yo yanditegedde nti twazaala omusiru twazaala ekibi yazaala ekibi yakola ki ne beekumaakuma balaba obutaswazibwa kubano ffe tugenda muvaako tutandike kulumba mmwe wennyini muli eyo basenga baani mwe mulowooza muli anitachable ne tujja basobola tugalya netamayina baana oli be yazaala musaayi gwe nti tebalina bona kyakulya omukyalo ono teyandize na mawulire kulaajana tewaliwo nsonga yonna famire bw'ogitunulire weza abantu 110 naye olwaleero basirise busirisa abaana bano banaasumukamu nga bavudde mu mbeera embi nga bavudde mu mbeera eno ey'okuba nti beetaaga obuyambi busawo bajja kuba nono oluli kijjayo omutwe nti nze senga nze kojja simayinze temuvanga yera bwe muba musirikiddengayo musirikire ddala okitegedde waliwo opportunity sticks mu family abaagala ebiwedde n'ebyobwereere oli eyo olya bulungi n'okwebaka weebase bulungi gwe naye omwana wammwe yakola effujjo ajoza abantu ali eno tawadde obuvunaanyizibwa musirise busirise family zaddawa omwoyo gw'okumanya nti bano baana baffe bano bantu baffe gwaddawa mu bantu okitegeera bulungi buno si buno obuvunaanyizibwa busobola okulema omuntu kabuleeta naye ate famire yo yennyini esobola obuyinza okitegeera kuba bwe mwegatta kyemugaa temusobola kulabirira abantu bano okitegeera ate era mulimu ne famire embi bwe muba temusobola kulaba kino nti kibakwatako tujja kubiriza famire era gitulondoolere bulungi gitukuŋŋaanye tukubiriza abaana baffe obutagirinnyamu tugigaane kubanga bwe muba temusobola kulaba kino nti kibakwatako nti gino misaayi gyammwe basenga muli eyo ogasaaganyiridde gali eyo gagejjedde eyo naye nga abaana basula njala baana bali eno omukazi ali eno alaajanira ku midia naye nga waliwo famire temugaa temusobola kwesonda bano abaana balya sente mmeka kati kyoga nti famire eyo ne bwe yeegatta teyinza kutwala buvunaanyizibwa bwa 10 lunaku tebasobola kumanya nti bano abaana misaayi gyabwe mutulondoolere famire eyo tumanye buli omu waasula tumanye baani abo agakyala gali eyo ganyiririra eyo gagejjedde eyo goopportunistic galinda baana bano bakule go gafunemu sebo gakuba n'essimu tegwabeerawo kulaba mwana oyo bwakula tegwavaayo weyeetaagira buyambi naye mukukuba essimu okugayamba gaagala nnyo okugayamba gwe mugatulondoolere tumanye nti guno gusula eno tukubirize abaana baffe n'obutendaamu bwenzi kubanga famire yonna eraga temuli magezi okitegeera bulungi kati tunenyaani famire zonna zizadde ebibi ffenna tulina gye tuli ababi ne famire zikavalinga ne ziwongerera ebibi byazo mwana temwamukuza na mpisa tayinza kumanya buvunaanyizibwa bwabwe ne maama bajjajja basenga muliwa sitebasobola kummatiza nti ku kika kyonna tekuli atalabye story eno teri atalabye story temumanyi nti omwana mmwe yakola effujjo yateekawo obuvunaanyizibwa n'abudduka okitegeera famire ezo tuzikuŋŋaanye tulabemu abakulu n'abaana baabwe waliwo n'abeeyagala ne ku Facebook okwo kwe bali tubalabise tubakubiriza abantu kuba famire temuli magezi okitegeera omuvubuka yenna bw'aba akoze effujjo famire evaayo kuba bano abantu basukka ku kyokubeera nti bamukulu oli eyabazaala ne baddayo mu famire era ne bafuuka ab'ekika naye balina abantu ab'ekika olw'okuba oli yadduka obuvunaanyizibwa naye bennyini tebasobola kusembera kulaba nti bayinza kukola batya ng'abafamire twetaaga omutima ogwo guddewo okitegeera omukyalo ono yabawa omusaayi gwaye yateekawo abantu abatagenda kuvaawo bano abalenzi basatu tomanyi nkya kye bagenda kubeera mu nsi eno naye kiruma nnyo be bano be baaza ekika kiruma nnyo nga bali bulungi nga musowolayo embuto zammwe olwaleero nga buli omu abanoonya mwekwese bwekwese fe abaana tujja kubakwatirako naye temuvangayo okitegeera ekyokubiri famire tujja kugineeti nga tukubirize community tukubiriza community nti omukyalo oyo mu kifaananyi omulabye mu gomesi senga w'abaana abaasuulibwayo tavangayo mumulabe alina n'abalenzi basatu n'abawala babiri eyo temuwasaayo famire temuli magezi
kyetugenda okuddako kukola kozi n'omulala n'agavubuka gagakuza agagenda gakola effujjo tugafune ku bawala baffe tumanye nti oguvubuka guno gubeera nnyo mannya ge gano gukolera wano guwangaalira wano banaye guvubuka ogwo mu kifaananyi tewabaawo wadde agukombya kantu kubanga guganda gw'oli eyazaala mu muwala oli tegafaayo nakulaba kiki gagattako ku musaayi gwago so bwe tujja okuyamba community ku nsonga eno ono president by the way nyongera okwebaza olw'okujjako abaana ozeno bakyalira waŋŋambye Emma njagala kugula mata ga mikebe gago so abaana bano ekikulu nnyo kyakulya ffe twabeeranga nga tetwambala nga tuli mu ngoye za bituli naye nga tulidde tukusa embuto zipiyuse tulidde lumonde okitegeera ekikulu ennyo si kyakwambala naye abaana bano mubasondere ebyokulya bagende nga ne mu ddwaliro so mbakoowola baganda bange abakyala omukyala ono obuvumi bwe yayitamu n'aleeta abantu ku nsi tetumanye nkya ono bandi yali wasa muwala wange oba yali nyamba enkya oba yagenda okubeera mu ofiisi gyendimu oba gye neetaaga enkya okitegeera bulungi so gwe wenna ali eyo ng'omanye obulumi omukyala bw'ayitamu buno si byakugamba nti musondera kapito kulabirira musaayi buli lw'olabirira omuntu ateesobola oba oyambye Katonda okitegeera bulungi buli lw'oyamba omuntu yenna abaana nga bano oba oyambye Katonda so nkowoola obuyambi bwammwe omukyala mumudduukirire tukwatire wamu tulabe nti abantu bano tubaako ettaffaali etubateekako enamba y'essimu ya Waswa Emmanuel 0755105655 kwe tuba tuyisa obuyambi enkwayiri zonna zonna tusobola okubanga ensonga tuzigusa baba wadde amata bambi olinawo amata emikebe esatu gino bagiyita cow and gate omukebe guno ogumu guli mitwalo 4 ogw'amata so ginyweba abaana bali ku 0 age paka ku myezi 6 ogumu gwoyo wakati ono omukyala tasobola kuyonza baana bano bonna tukowoola mmwe abatuwa engoye tweyanziza nnyo ne mulowooze nnyo ku kutuwa ku mata guno omukebe gumu gugula emitwalo 4 okitegeera omwana ayinza gunywera bbanga ki guno ebbanga ddene kubanga jakusoma ebiwandiiko ebiriko naye nalabanga bato bange babinywa ogwatwalanga omwezi kati guno omukebe gumu ngamba mu abatuwa engoye tweyanziza nnyo era nazirabye bayitirivu engoye enkadde zaakoze kituufu mbeebaza nnyo ne kati mbasaba mutuwe ku mata nganze bwenkoze kati omukebe guno bwe guba gusobola okulabirira omwana ono tetukitwala nnyo ku mwezi mu nkole eyaffe kuba ey'ekizungu weeks nga 2 kati nze weeks 2 ez'amata nze kavalinze abaana bano wabeewo n'omulala tugulirayo emikebe 3 buli mukebe gwa mitwalo 4 gye mitwalo 12 emikebe 3 so wiki zino 2 nzikavalinze njagalayo n'abalala abanfaanagano bambulira n'embeebazaako twagala mikebe gy'amata abantu babeere n'amata bachampioni baffe bane mutuwa amata ge tusinga okwetaaga badde engulu then emikebe gyo giriwo 3 otwadde ku sukaali omukebe oteekako sukaali tegibaamu sukaali totuwa omukalu omanye nze njogeranga pulezidenti saagala byakudda wano kwegayirira bamanye kyetukola ki kyetuyitamu abantu wadde engoye mwebale kati mutuwa amata bantu bambadde tuli wantu basitudde kituufu bambadde naye tebagenda kubeera njala olw'okuba bambadde engoye tebazirya abaana mubawa amata teekako sukaali mubawe emigaati ebyonna buli kimu butta siika enva naye abeerewo ate nammwe abakyala mumanye omukyalo ono kyayitamu okwatako ka poketi n'omuwaako kuba abane byeyeetaaga nga yenze nyinza obutabitegeera ne gwe kyewayitamu kyayitamu olwaleero bukwata yeetaano n'ogimwokya naye ng'oguze n'omukebe gw'amata olwo we tugenda okusinziira Uganda etambule so Calvin Kanja ekisooka kya bena ndola omukisa okwebaza nkwebaza in a special way nti buli lonkuba omulanga you always coming noyingirawo nkwebaziza nnyo nolwekyo soko nkwateko ne mukono webale nnyo bali ddala okuweesa omulimu gwa Mukama ekitiibwa njakwebaza Bannayuganda mwenna mikono gyaffe mu Calunet Global Services yateekayo ekigere kiramba webale mu Calunet muganda ffe yateekayo sente wawe tubaagala mu layini entuufu webale nnyo muganda wange manyi muno yakoze ekibirungi asiimwa n'ebitanategeerekekanga nabyo tubikwemulugunya kubeerawo ne webale nnyo olw'omutima ogwo n'abo bonna abalina ettaffaali lye baateekako webale nnyo muganda wange webale nnyo muganda wange Mukama akuddizeewo okubiriza abantu bagende bamukyalireko manyi twagala nnyo tuwagira abantu
tuwagira abantu mu society ababayamba community. Waliyo mulala mwebale nnyo omukama abayambe baganda bange bali e London bakyala abo muna abantu bali ebweru nga tebayamba abakyala abo sibamanyi naye mukama abawo omukisa ogutalina buyenike nabo bakoze obuyambe Katonda abasuuse abasisimuse abasukkulumye kuba nammwe balina emirimu gye bakola Katonda asinziire wano okubongera yongera bakuwenga promotion ku promotion ku promotion ku promotion kubanga nawe olina ekintu kya Katonda kyo promotinga okitegeera committee esinga obunene eyafa bava Middle East wali omwana yangambye kilo 8 z'ebijanjalo zizo yaziweereza ali mu ggwanga ki ali mu Saudi Arabia. Katonda akuwa omukisa muganda wange omuwala bwe gwe bagamba nti tasasula gwakusasula extra baganda bange mwenango ina kye wakoze kati nange ndi wamu tuyimirire wamu atete omayibwe batulanga tuvuddeyo obunanyizibwa nga babuddukamu tuyimirire namu tweko meeting gwe baake ekigumwe ekye-10 kyowaayo n'ogamba nti ekigumwe kyange ekye-10 nchiwawa mayi bamalira nnyo sene mbasumba nowe yabasumba bavuga moroka za bei abantu abatuufu Katonda be yatugamba okuwa ekye-10 kye bebano ekimwe ekye-10 bwega musala gwo ofuna 9 ofuna 9 jake mitwale no manye nti omwana anywa amata okitegera bulungi Katonda ajja kuwa empeera ajja kugabirira abalala nga bakaaba gwogenda kuyitamu lwakino omulimu gwa Katonda gwoba wakwata waliwo abana betukuziza okitegera bulungi abaana bano tubawo omwaka mulamba nga bali mikono gyaffe Zajaba kuntalinga ni update zona nga zenchikola mamira ku nabyo mwatu bijanjabye wala betali sange mayeyo bali 11 tubatambuze banga apa no tubagase ku timu yaffe bantu tudisiza banji tujja kujjanga tubukyalireko oluvanyuma ngeri jemba busy oluvanyuma lwa weeks nya tulabe embeera bwena abekola ki lwena aberi buli vanyuma lwa weeks nya nja kubeeranga wano ndabe n'abaneegaseeko jona neegaseeko ku buyambi buno negaseko ku buyambi buno kati buli anegattanga konza akulembera wali bonna nja kuba mbasoma wano okitegera bulungi manye yasinze byonna atoyagaye aluwa ali confidential siwa kwogera neka mwebaze Katonda muwo omukisa okusinziira ku ekyo simumanyi tomwogedde naye nze kyo kye yakoze Katonda muwo empeera kati tuyanziza nnyo mbasaba twongere okuyimira ffena wamu tukyuse obulamu bw'abaana abaana. I always say that we give a smile and we leave a smile. Okuva twajja ennaku 5 obulamu bukoze eki bukyuse wakawo wasanyufu si kyo wama kyekyo mwetu munegatteko tukikube mubere bulungi. Calvin, bye bye. My name is Waso Emmanuel. Subscribe to Trust Media Uganda and Waso my YouTube channel. It's a very early morning at around 6 a.m. Tuwakedde tuwakedde sawa 10 netusimbula maka gaffe. Amuli nnyo kubanga mutwegaseeko muyinza okubuuza ema kyaki mukezeza ekinkezeza bano abaana baffe munange ekisooka kya bina njagala okubategeezaako bannayuganda mwena gye musinzidde abaddewo nga mukolagana naffe ne muyamba abaana bano mbeera gye babaddemu twasobola obagulira ebintu ebiwirirako ddala n'okubatuusaako obuyambi bwemwampeereza naye kisinga okubeera ekikulu kya byonna nti abaana bano twasobodde okuba nga tubatuusa mu mikono gya Prime Minister Honorable Nabbanja Musafiri. Lwabadde lunaku lwaggulo olunaku olw'Essande gye byatandikidde akasimu ne kavuga nga nteekateeka batwala gye twatugambye batwala mu maka gaffe twatufunye minisita ne bankubira essimu ttiimu ye nga bagamba nti beetaaga abaana abo era bwe gutyo ne tukola enteekateeka zonna nga bolaba mu katambi ako tezasobole tutuuka wa minisita but ttiimu ya minisita yazze patro mugirabye yegenze
nesobola okuba nga yazze nepikinga famire eno n'abaana. Omukyalo ono tuli naye olunaku lwa leero yasuze wa minisita waka wa prime minister era nga ku makya gano minisita alina obubaka bwe yamuwadde bwe njagala atunyonyole bannayuganda mubutegere bulungi nnyo. Oli otya? Ndi bulungi. Nyongera ku ddoboozi. Ndi bulungi. Okay. Mami wasuze otya? Ndi Abannayuganda mwebale tukuuma, mwebale tuyimirirako. Nze maama wa Nalongo ow'Abasatu. Neebaza Katonda abakwaseko bannange mmwe Bannayuganda abanyimiriddeko ku lw'abazzukulu bange. Nze jjajja w'Abasatu bampita Nalongo Faziira nga nviira Katannaabirwa Kyankwanzi. MP wange ye mukulu bingi Patrick Nyanzi. Neebaza maama ono muyinza okunebuuza namugyewa lulinga tukyakola programu zaffe ngaffe zetwatukanyizaako nammwe Bannayuganda mikono gyange mwenna. Mami oli yatuwa ennyumba gwe nabagambako yaŋŋamba ayagala maama w'omwana era nenkola enteekateeka ne mutika mu motoka okumujja gyabagambye hoyima eyo ne muleeta e Kampala tubadde nga tubeerawo naye mpaka prime minister omukulu bwe yabasabye. Maama mukulike wa prime minister bavuddeyo jjo era batuyisiza bulungi mukadde n'atuwa ekyokulya ne batulabirira. Neebaza gavumenti ne muzeeyi waffe. Kati kambuuzeemu maama w'abaana nkulaba n'akasebo keeyongedde kubaka kyo babaddewo omukulu eyo oyinza okuŋŋambako lwaze nakomye musimbula ne babakwasa. Mbeera simbi nsanyufu nnyo era tujjaterera era tuteredde. Mukama w'amaanyi mwenna tubeebaza abasobodde ke musobodde Mukama abongere abagabirire ne mukulu waswa naawe nkwebaza n'abamawulire bonna abagezezzaako Mukama abaddizeewo era abongeremu amaanyi. Bonna abatuwadde ke basobodde Mukama abongeremu. Prime Minister ku makya gano zesimu yaze order akawungezi nga baŋŋamba nti nkuŋŋanye ebintu byange byonna badde mbategekedde mbibakwase ku makya gano. Kakati kyabadde kitya? Omukulu yabagaye mugenda wa? Yatugambye tuddeyo tufune akafo we tusobola okubeera nga kaffe. Eri ku ground? Yabakwasizza ani? Prime Minister Nabbanja yatukwasizza MP waffe, MP wange Mr. Nyanzi bingi. Gwe yankwasiza n'agamba kati mukadde tukuwadde ebintu bino nabatugulira amata natugulira bintu bingi bye batugulidde ne batugamba tuguleko omufaliso ne batugamba nzireyo n'abaana bano ne omuwala wange nga banyonyereza omuko. Kati ne bankwasa onalebo bingi Nyanzi era gye twasuze kati batuzaayo hoima. Wali Kyankwanzi Katannaabirwa gye tuddayo. Mwafunye ettaka mugendo beera? Yabikwasizza onalebo. Ekitegeeza mu bufunze bafuddewo okubeera amaka buli kimu ekigendo kyetaagisa kyonna. Yagambye onalebo agenda atusasulira ennyumba mwaka mulamba ajja kujja atulambula alabe embeera gye ntambuzizaamu abantu bano omwana wange n'abazzukulu. Ye minisita yagambye ajja kujja nambuule. Prime Minister yennyini? Prime Minister. Omanyi osi minisita oyo Prime Minister? Prime Minister mwebaza okukubiriza abantu Abannayuganda bannange abanteeseeko omukono ne banyimirirako ku lw'abazzukulu bange ne muwala wange babiri. Mukama abongere omukisa abayimiridde n'abakyatuweereza Mukama abagabirire kuba nabo beerekereza ne batuwa. Neebaza ne mutabani wange waswa ayimiridde ku mwanyina babiri. Ono omuto wange aba mukulu munnange babiri? Mukama abawa omukisa. Kakati ebintu bino biraba biri mu motoka byonna mulimu engoye, mulimu amata, mulimu flaska, mulimu pampa, mulimu emmere, mulimu bitirivu nnyo. Bannayuganda ne bampeereza byenze nga nkuŋŋaanya nebyenze bashopingira. Oteekateeka yaffe eri ebaddewo era sobola banze mbegatteko mbibakwase olosobola okuba nga mugenda. Neebaza Bannayuganda bannange okunteekamu akamwenyumwenyu kano kendina ne banyimirirako ng'omuzadde Nalongo Faziira afuluma mu disitulikiti y'e Kyankwanzi Katannaabirwa. Chairperson wange ye Kasozi Aisha.
nebaza Katonda abawadde ekisa ne munyimirira bebaza obutabeera na mwoyo gwa fitina ne mubeera abasajja abazadde abakazi abazadde ne munyimirirako nange nebaza Katonda kubanga yasobozesa muwala wange yali agenda ku kaso n'avaayo n'atasalwa kaso n'atuwa abaana basatu era ne tusigala nga tukyali balamu ng'era atuyimiriddeko. Nebaza ba Prime Minister executive yonna ya Muzeeyi Museveni Kaguta bonna beebale kunyimirirako singa tekubadde kuteesa kwammwe tetwandibe tuuseeko. Enjawulo gye tukola eyo Mukama abawa omukisa kubanga si byangu. Okay. This is how we do it. Nabagamba we make a difference, we give a smile. Nze waso Emmanuel ensogero tukwasaganya twabasanga enyiike n'obulamu nga bubajjudde enyiike ng'embeera si nnungi wabula tugenza okubata mulabye enjalo gye tuleese. Nebaza mikono gyange okuva e USA, nebaza mikono gyange okuva e London, nebaza mikono gyange okuva Dubai, Saudi Arabia, Oman, mwenna mikono gyange abatambudde naffe. Jibuke Fashion zoli nkulamusiza omukulu mu Cabinet webale nnyo kubanga otambudde naffe. Calvin Kanja President mukoze omulimu gw'amanyi kubanga mumekinga abantu bano okukyusa obulamu bwabwe. Muwala ebigambo webali na bitono abantu baagala okumanya wansi n'okulaba Prime Minister nze nakumye ku paatulo owulira otya Sacha Katonda nga nkwasaayo twawulidde essanyu yonna nagenze nga nange era neewuunya kuba nabadde sikisuubira mu bulamu bwange. Twagenda empaatulo ya Prime Minister otyo Ndi musanyufu nnyo mbeeyanza mwenna buli eyampadde ke yasobodde. Mukama abaddizeewo we bajja abagaziyize ensawo zaabwe naawe Mukama akwongera amaanyi n'obulamu ne bano b'oze ng'otambula nabo Mukama abagaziyize. Sina bingi bye nsobola kwogera naye olw'essanyu Mukama Katonda yaba abagabirira ababye musinga okwetaaga n'abamawulire mwenna omuze munkolako Mukama abagabirire. Angai bagament we give a smile. That's what we do. We tukolera ddala mama. Prime Minister Muloka Prime Minister. Nangera giri nyamunange. Nebaza Katonda yatuteeseko favor. Naffe baani otwatuuse jjo owa Prime Minister Nabbanja n'atulabirira ne tunywa ne tulya n'atugabirira n'ayimirirawo ku mwana wange omulongo babiri n'abazzukulu abasatu. Nebaza Katonda n'abo bannange abazadde bannange abaami abakyala abanyimiriddeko ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama abakulu. Oli mukyala ate ozadde abatabani abasookera ne bakola ebintu omukobi yakola ebibi bagoba kabowereza abavubuka abatabaliyo n'abasajja abayisanga omukobo yeyisa eri muwalawo. Mbadde mpaako abaana bange ab'obulenzi kuba ndi mukyala muzadde nazaala abaana abawala 5 n'abalenzi 5. Mu malongo 2 ge nazaala ndimu Waswa ne Kato be bakulu bana onazadde Abasatu 2 ne Nakato era 2 Nakato akyali tanaba kufuna muko naye mpaka abaana bange abalenzi amagezi nti kirungi nnyo okugenda mu bazadde nga tonaba kuwasa mwana wa buwala abako ne bakutegeera ekitiisiza omwana wange okujja okundaba kuba abadde ansuubiza nagamba mama ngenda kujja naye ensonyi zamukwata. Yakusuubizaako? Yansuubiza ne ntegeka n'okutegeka n'abantu Badiru Kawere kati mutabani wange Badiru Kawere bwe bwatuuka nankubira simu nalaba omuwala ng'atuuka we yatuuka 2 nankubira simu nko nagamba mama gwe Naalongo neŋŋamba nze Naalongo goyogera naye nagamba omuwala 2 atuuse neŋŋamba atuuse nagamba mama neetonda nti kati neetonda olw'embeera gye ntuuseemu naye munnange muweereziza eyo musindiseeko eyo mulwadde mujjanjabe naye mama mbadde sirina mulimu naye ngenda safaali kati nafunye omulimu ne mugamba naye taata togenda kundekera abantu bano agamba nedda sijja bakulekera era ngenda kufaayo mbe nga tusigala ffena naye nafunye omulimu ngenda kola ngenda safaali siriiyo. Twayogera naye nnaku lwalinga lwakubiri ku lunaku olwokuna n'atugamba nti olwokuna maama ngenda baweerezayo akasente nampeereza emitwalo 4 egyo waba giweereziza ku lwokutaano nagamba ngenda safaali
okuddako awo essimu n'atandika okugijjako okuva awo nga tetukyawulizaganya senange nembeera n'emirimu nga ndina emirimu eduusi gyenkolako nendekaawo babiri nenakato ne babeeraawo wenkubako essimu ngamba babiri kiki ekigenda mu maaso maama leero mukoowo ni wenkuba ssimu takola ki takwata kati nengamba nedda tofaayo nga ngumyagumya omuwala asigale nga bwali saizi nto ayinza ofuna ebirowoozo nafuna sooko nemugamba ngenda kufaako nefuna omuntu nampola nga sente nempeereza ki omuwala ezamutwala mu ddwaliro kuba omuwala namulabirira paka myezi okuva ku myezi ena nga olubuto lwa myezi ena paka bwazadde mu kuzaala ne baŋŋamba nti tomutwala tetwagala azaalire mu ddwaliro butono tugenda mutwala ayagala mu ddwaliro ddene ebboma kati twali tumutwala mu lubuto ne mumutandika ne tukyukira ku private n'azaaliraawo naye omuko embeera gyampisizaamu mbadde nsaba abaana bange abalenzi temweyisa nga bwe muto kuba lino zadde ennene omwana omulenzi omwana gwozadde abeerewo ekika kyo era yagaziya efamire eyewammwe kati nebaza Katonda nti nsaba abaana b'obulenzi nti mmwe bwe twabalabira ffe abakulu twabazaala nammwe mufeeyo ku zadde lyammwe lye muzadde musobole okuba nti mugaziya ekitundu mugaziya ekika nekisigala nga kikyagenda mu maaso. Amina. Program ekusibwako Beaver Organic Access Building tuli ku process ya transition eyokwasa for the best. Prime Minister tumukkiririzaamu tusuubira nti ebirungi bye tusuubira byagenda okufuna kubanga eri government yemala byonna byebadde mutegese bannayuganda well and good katubyekwase tukole ebiddako buli kimu everything so that you have a very good life. Twagala ekyetusinga okwagala kukuba obulamu obulungi mbebaza mwe n'abayimiridde nange abasubscribing ku Waso my YouTube channel Trust Media Uganda twenza Prime Minister okuresponding omuntu babira sebo na responding tujja kuja tubakyalireko okay kimu tukikoze we have heard for them on their mobile money. Thank you so much.